okuva Minisita Balamu Barugahale we yayingira mu nsonga z'okuziikula omulambo gwa Prince Job Paul Kafeero, ebintu bingi nnyo ebitandise okuvaayo in the public. Bagenze ne baziikula Paul Job Kafeero ne bamuggyako samples. Abaana be ne bayitibwa buli kiisa agambibwa okuba nti mwana wa Paul Kafeero n'ayitibwa okubanga bamuggyako naye sample basobole okukola DNA test bazuule abaana ba Kafeero abatuufu. Amawulire mangi nnyo agatambulidde mu nsonga eno, era we twogera ku bantu abasinga trending right now, you cannot mention missing out a name Paul Kafeero. Mu nsonga ya Paul Kafeero mulimu figures eziri main figures. Tosobola bulwamu linnya liyitibwa Bisirikirwa. Bisirikirwa ye yali mukyala wa Paul Kafeero newankubadde nga teyamuwasa. Bisirikirwa ono ali mu lutalo n'abagambibwa okuba baganda ba Kafeero. Era nga yagamba abantu abo bakoze ekikolwa ekyalabisizza omulambo gwa Kafeero ogujjayo. Ne baganda ba Kafeero bagamba ensonga lwaki twagala kujjayo muganda wa fono, twagala mujjako sample tumanye abaana ba Kafeero abatuufu. Emabega myaka egiyise emabega bayagalako kukola ekintu kino, naye Bisirikirwa n'abalala abantu abali baagala Kafeero nga balaba kigenda swaza omulambo gwa Kafeero. Era ne bakola buli kisoboka, waliwo DNA yakolebwa nga omusaayi bagujjambu ku muganda wa Kafeero. Abaana abamu kye bataamatira because DNA yakomawo yali eyina beewandudde. Tuli ffenna, the truth finally revealed. Ebya Kafeero bitabuse, njagala obeere ng'owuliriza. Now, family ya Kafeero babaganda ba Kafeero, it is now official, tebakwatagana ne yali mukyala wa Kafeero Bisirikirwa. Bisirikirwa bo family ya Kafeero kyemuvunaana bagamba nti wobanga wali mukyala wa muganda waffe lwaki tewamuzaalira mwana. Era kino bakyogera nga babeesinga nti we wali ne Kafeero tewamuzaalira mwana, ne Kafeero wamala okufa wayita omwaka gumu n'ozaala omwana. Why is it so that way? Ekintu ekyo buli omu butuufu wokiwulira waneeno ogamba Bisirikirwa kituufu leero tukulina. Now, Bisirikirwa yavuddeyo ensonga eyo n'aja addressinga lwaki teyazaala mu Paul Kafeero omwana. Wabula era ayina ebirala bye yaggyeyo kakiripu nkaguddeko ng'agamba nti n'omukulu agambibwa okuba nti taata wa Kafeero omugenzi yafa naŋŋanga mbu teyali taata wa Kafeero. Bino bigambo bya Bisirikirwa. Bisirikirwa yali muntu Kafeero gwe yali ayagala mbu kyali kisire queen nga Kafeero evira mu kyalo kyo kyana kya mu kibuga najja akigwamu natandika okikwana. Omusajja watuukira okugulira omukazi emmotoka kanambe empya. For example right now omusajja wagulira omukazi emmotoka Harry ya Kawundo, oyo omukazi aba amwagala, aba ayina byamukola ebintu ebimulalula n'amugulira Kawundo. Kati Bisirikirwa Kafeero then yamugulira emmotoka, ekintu kye ndowooza nti yakikolera mukazi yenna yenna, era agenda okufa abaamuliko be Bisirikirwa. Kati baziikudde omulambo gwa Kafeero ne basangamu ebyawongo. The question is, ani eyateeka ebyawongo mu keesi oba mu sanduuku ya Kafeero? Ekyo ekibuuzo nakyo kiri awo. Baani abaali ku mayiti ya Kafeero nga bagenda omuziika? Kwabo kwe kuli yateeka ebyawongo. Kwegamba stories nnyingi nnyo ku nsonga ya Kafeero ngenda zibaleeteramu episode ku episode naye kansooke n'eno. Bisirikirwa yayogedde bw'ati ku kya taata wa Kafeero omutuufu, n'ayogera n'ensonga lwaki teyazaala mu Kafeero mwana. Njagala owulirize. Information is power. Kali Lugambo Pro Max bampita simple. Ye Paulo eddiini nyina muyamuzaalira ya Bukatuliki era muyabeera paka kati akakwate kajja kati anti naŋŋanga yazaala Kafeero. Anti naŋŋanga yayagala ku maama wa Kafeero. Kakati baana bano ne bakula nga bamanyi nti ono ye taata waabwe. Naŋŋanga n'abagamba nze sibazaala. Kitamwe yali Munyarwanda yali akola mu bikajjo omulaalo. Kakati Paulo bw'afuna erinnya musajja ono ensonyi n'azinaaba mu maaso nadda nti ate kati ki amuzaala. Kumbe ye Paulo alina obusungu bwe. Kati nze kye neebuuliza naŋŋanga bw'aba yatuuka okubuuza nti simanyi baana b'ozaala.
simanyi bakazi bo simanyi baana bozala kati nanganga abaana buyaleka ku nsi bajjawo obuyinza obutandika okulamula abaana ba Kafeero nga nekitaabwe yafa yeewuunya nga bw'osomye wano okiwulira kyamugamba kati nze njagala ntwala obuvunaanyizibwa buno mbuulira abantu nti abantu abagala okugenda okusima entaana ya Kafeero tebamuliiko Luganda si baganda be tebamuliiko kakwate wabula banoonya kuggyayo mufu kumukolerako sitaani waabwe nakuzikiza muzimu ogwo abaana ba Kafeero si be baagala okuzikula Kafeero ate nga nti bebawa mukooti baganda abaana bannanganga beyita baganda ba Kafeero be bakozesa abaana bano nti bazikule Kafeero bana abalenzi ba mundu simanya banende baani abo agamanya gaabwe wano ndaba nende abobeka nendo mutabani wannanganga si baganda ba Kafeero tebalina kuyinza kulinnya ku ground eyo wali mufu tebalina kubanga ekyo ekyapa kyawonze ekiina nze bansaba olukusa okugenda okulinnyawo Kafeero kikuwangala nze Pawulo ng'agenda kufa ennaku 2 yaŋŋamba Robbi nafuluma ogenda okweka ekyapa ekyo kwe bagenda okunteeka abantu bano mbamanyi bajja kuntunda nga tebalina na buyinza eyeba trespass okulinnya ku ttako omwezi guno lwe bagenda okuziikula Kafeero tebasobola kumuziikula over my dead body tebasobola kugenda kusima Kafeero ng'akyali mulamu Pawulo omanyi ekintu kye yayogera ng'agenda kufa ng'abuzayo 2 hours afe yatunula bwati bwontulo n'agamba Mukama ontutte enkukunga siresa musaayi gwabisirikirwa mu baana bange ani alirwanirira abaana bange eyo statement buli wensirikirira enkola bubi lwaki yali akyogera anti kyamuluma kubanga yali afudde nga sizatanzaddemu mwana kwegangaga nti singa atleast ambaddemu n'omwana awo bisirikirwa agenda kujja ku kinjusi kya vidiyo eno lwaki teyasobola kuzaala mwana o Pawulo Kafeero. Eno vidiyo yamabegako yalayira n'okulayira ng'akyali ku nsi tebagenda kuziikuula mulambo gwa Kafeero. Omulambo baaguziikudde bassebo ne bannyabo naye njagala ogenda wuliriza bisirikirwa kyayogedde ng'amaze okukakasa nti baziikudde omulambo gwe yali baawe Pawulo Kafeero. Naye kusooka owuliriza ensonga lwaki teyasobola muzaalira mwana. Oli ku Strange ne Kali Lugambo Promax ayagala olanga naffe ennamba eryawo wansi tusibu nandisigadde mu baana be omusayi gwange gwandisigadde mu baana be yannina mu trust katono nyo katujja kumulama nsonyi walaye Kafeero wali agana omuzaalira gwawe yafana kakati seebuya okoze bulungi okumbuuza ekintu ekyo nze nina ebyama bye nali nsirikidde enansi seebuya Pawulo yalina omukyala mu kyalo mu maka nze nali mukazi we olowooza lwaki tetwazaala baana oli yazaala omwana olwaki Pawulo yalina ekizibu omuzungu kyeyanyise low sperm count twatambula bagayinoza abawera era Pawulo yasikanga nga bamuleetera abaana bato kubanga ffe ekizibu twali tukimanyi anti wulira Pawulo yazaala abaana be yasookera okuzaalako nga tannafuna bizibu tannanywa ku mwenge kubanga abasawo bagezanko mugane bamugamba Pawulo onyannyo kendeeza omwenge Pawulo ebintu ebimalamu amaanyi abasajja bingi nnyo kakati olowooza lwaki Pawulo yafa naafa omwaka gumu nze n'enzaala ekyo kyebuuzi nze nawulidde nti Senkubuga yawadde abaana bano gaahegedde okusima amalaabo Senkubuga mu siyaasa omuzanyi wakayirira naye Senkubuga Pawulo yali mukwano gwo tomuwaayo okgenda musima oba bamuwayiriza ate bamuwayiriza nga yabyogedde nga ne mawulire mwabiwandiisa nze mbadde nkobola pulezidenti w'eggwanga Yoweri Museveni. Awo kasita bisirikirwa ozzeemu Yoweri Museveni ne ŋŋamba bisirikirwa nkutadde bisirikirwa agambe teyasobola zaalira mu Kafeero lwa nsonga Pawulo Job Prince Kafeero yatuuka ekiseera nga takyasobola kasuka kawalagi he had low sperm count bagenda mu bagainos gynecology bagendanga mu bahamuza bangi ne babagamba Kafeero obuzibu bwe ekyama ekyo bisirikirwa wabanga akyogedde mwaka guno ng'akisirikidde okumala ebbanga alabika agenza ovaayo kyogera nga it is too much naye kati ebisirikirwa Museveni agiramuwa mu nsonga zino. Omulambo gwa Pawulo Kafeero bamaze ne baguggyayo naye njagala owulira ebigambo bisirikirwa bye yagambye Balaam nga bamaze okuggyayo omulambo. Balaam is regarded as a person who was a personal friend to Pawulo Kafeero. Mbu yali kyaliwe. Kati bisirikirwa agamba yamanyi Balaam in and out. Era atubulidde n'ensonga lwaki Balaam kino ekintu yakitaddemu amaanyi
okujjayo omulambo gwa Kafeero. Abantu beebuuza bisirikirwa wekibanga okujjayo ebisigalibwa bya Kafeero ne bajjako sample kye kigenda olaga abaana b'abatuufu, lwaki you are against it? Ne bisirikirwa naye ayina ensonga ze. Kati njagala oli byayogedde ku kya Balamu okujjayo mayiti ya Kafeero. Vast range kwoli tambuza video. Kati nkubuulire ssebo mukwano gwa Kafeero gwe. Leero Balamu bw'aba tamanyangako maanyi ga Kafeero. He's yet to know. Kirungi wasoma Oluzungu. He's yet to know. Bw'aba yali tamanyi maanyi ga Pawulo. Asabe busabi Katonda aziikula omusajja oyo ng'abaana bamukunamizza babe, naye bwe bataabe babe talina kyaligamba nsi. N'omulamuzi omunyankola omusajja yali ku musango ogwo yaguwanikira n'aguvaako n'agamba buli lwe mba ngenda okusala omusango omusajja mulaba, mugende kassa muli baganda, mugende kabaka abaweebika, temusigenda kubakkiriza kuziikula Pawulo. Gwe Balamu ate alina ekigendererwa gwe lindako ojja kulaba. Era omusaayi bwe gunadda oba afunye 10 ng'atandika kutambuza bivvulu all around Uganda. Ojje mbalaga abaana ba Pawulo. Balamu takola kintu nga tagenda kifunako. Mumanyi nnyo, saamulabye jjo. Mumanyi mbadde naye nsiiba naye embeera naye muggimu, mumanyi endya n'ensula. Gwe tunula ojja kulaba gye binaasembera. Olowooza abataddemu ssene tagenda zizaawo. Gwe tunula olabe. Bisirikirwa mu bigambo byagamba ku Balamu gw'amanyi in and out ng'asiiba naye bakola na jimu bombiriri. Naye bannaye nze bino ebintu bya Kafeero bigenda kunsesangu eri. Agambe nti Balamu he is up to something. Nenzijukiramu nga bamaze okujjayo omulambo, Balamu yabuuzibwa bannamawulire kyekiddako n'agamba tugenda kuyita abaana ba Kafeero bonna tubajjeko omusaayi gwabwe tukondakitinge DNA. Abanaazuulibwa nti baana ba Kafeero tugenda bakwata tubatwale mu kisaawe abantu bajje balabe abaana ba Kafeero. Sente zinaavaamu ziyambe otereza ewa Kafeero. Bassebo ne bannyabo. That is a business transaction. Bisirikirwa akyogedde mu bigambo bye. Mu biki? Nabagambye DNA ya Kafeero ku baana be tugirindiridde enzijukizza nga we twalindirira akamyufu ka National Unity Platform. Kati omu ku baganda ba Kafeero senga w'abaana amanyikibwa nga Naggawa naye yavuddeyo n'abaako byayogera ku ky'okuziikulayo muganda we. Ono y'omu ku babadde ennyo mu nsonga z'okuziikula Paul Kafeero. Ng'agamba bannaye abaana nange bantabukidde, buli mwana ajja wange ngamba senga tulage taata waffe omutuufu, mutuganye taata waffe twagala. Kati yagamba bannaye nange saagala kujjayo mulambo, nabadde saagala kujjayo mulambo gwa muganda wange, naye kino kibadde inevitable nga alina okuvaayo bafune sample bajjeyo balage abaana bano ekika ekituufu. The question is, singa DNA egwa bonna banaaba bamativu nayo? Kubanga bwe baali awo emabegakaawo abamu bagamba nti abo tubamanyi bayinza n'obikwatamu. Bassebo ne bannyabo, Bisirikirwa agambe Balamu omusajja wa transaction. Senga w'abaana yayogedde bw'ati, wuliriza. Era bwe yalwalira ennyo akomewo era nga mulwadde yalwayo, abo be baamuliko. Waliwo ne anti wange anti Kizza ne baganda bange be baamuliko. Omu yalina Nakawere naye nga teyeebalira, baamujjanjaba Mukama yabambatiza mu ngalo, naye yavaayo alina kyategedde nga tayagala kibuulira bantu be. Yizo Oluvanyuma baakimanya, baabuuza abasawo ne bakimanya, kuba Abazungu bo tebatusa. Baamubuulira n'ebbanga lyagenda okumala ku nsi erisigaddeyo. Naye bannange, obulumi bwe tulina, omukwano gwe tulina eri Omukama waffe, ffe tegugenda kuggwaawo, tegugenda kukya. Mwami Kafeero bwe kibanga ekyo eky'okumuggyako endaga butonde ku ggumba lye,
kye kinaamuwummuza emirembe ne kituuza abaana ne tumanya n'abaana abatuufu ababe tetulina kyakukola kikolebwe kuba awummule. Kuba senga waliwo ebigambibwa nti abaana abaasooka abagibwako endaga butonde baali batono. Ewaliyo abatagibwako. Naye ng'ate waliwo abantu abagamba nti ennamba y'abaana erabika yali esingawo. Era bwe kiri tubamanyi ne be batajjako. Kati bonna twagala babajjeko bonna, naye nsaba gavumenti ekiyimiriremu ekozese eddwaliro lyayo, ate bwe kiba kisoboka bakuume nnyo emisayi gy'abaana abo babeere beerufu nnyo, bakuume DNA ya mwami Kafeero babeere beerufu nnyo waleme kubeerawo mutawaana gonna. Manyi nti gavumenti tejja kukola mu nsobi yonna, bwe kiba kisoboka bakozese amalwaliro nga 3 okukebera endaga butonde z'abaana ne taata. Bannanga omusajja awummule. Oyo bamuyita Mukyala Nagawa, oyo nonno ye sister wa Paul Kafeero. Erinnya libadde lisoundinga nnyo. Era oyo mukyala abadde nnyo ku mbiranye n'omukulu amanyikibwa nga Swazi. Swazi y'omu ku batabani ba Kafeero abakulu. Now, omu ku bantu abayimbako mu group ya Kafeero era nga agamba yakulira wa Kafeero, yakuzibwa Kafeero, Sir Mathias Walukaga naye avuddeyo n'abaako byatugamba ku nsonga za Kafeero. Ono yalinga wa Kafeero nga muto, kalinga kato nga Kafeero yakalabirira, kava mu kyalo nga kagala oyimba ne kajja kagwa mu group ya Kafeero. Kati naye avuddeyo okwogera ku nsonga eziri mu ddiiro. Mathias Walukaga ayogedde bw'ati. Mbalamusizza abooluganda. Nze Walukaga Mathias, ndi musajja muyimbi. Paul Kafeero yali muganda wange, yali mukulu wange, era nabeerako ewuwe ebbanga Emaganjo, era yanjagala nnyo nga naakajja n'antwala ewuwe awo mu 96 aga akalenzi kano kajja kuyimba. Nali mbaakinga bubaakinzi nnyimba ze, naye amawulire ge naakafuna saawa eno mabegako nayimba oluyimba nti tibandibanga boolabirira sibabo, mutaayi wange waalikebeza abaana, eriyo n'abaakuteza olubbo, omwana n'akufaanana ennyindo. Ebintu ebyo abantu abamu Katonda atuwa okwolesebwa nga tulaba ebiri mu maaso. Kafeero genfuna saawa eno abaana be babadde 38 abaleeteddwa enaggulu, naye 15 badduse ng'ate bamaze okutuuka enaggulu, ne basigalawo 23 era be bakozeeko DNA test. 15 they have disappeared. Kigambibwa kigatto wangaŋŋamba nti bafunye obusimu okuva ku bamama baabwe ne babagamba mudduke muveeyo, nga mulimu n'abamu abaali bakipika nti Kafeero aziikulwe. Motivu y'okuteekawo pressure nti Kafeero aziikulwe, baayagala kuswaza Kafeero. Nze muli mu kulowooza kwange kiro nfuna nti baalowooza kabateekawo pressure Kafeero aziikulwe batukebere, naye ng'ate bakimanyi nga bo balowooza nti era bajja kubaawo ate pressure endala egamba nti taziikulwa bawoneraawo. Manyi omuntu eyasse omuntu batugamba eyasse omuntu yasinga okukaaba. Kati ababadde bakimanyi si baana ba Kafeero be basinga okussaawo pressure aziikulwe, era badduse. I think they were forced. Babakaka bukasi okujja enaggulu. Bwe batuuseeyo ne bafuna phone calls from their mothers, nabagamba nti ffe twali tukola byaffe mudduke muveewo, era badduse. Kati tulindirira abaana 23 ekinaavaayo kye kijja okusembayo. Kibi nnyo nti my elder brother Paul Kafeero, instead of resting in peace,
he has rested in pieces. Oyo bamuyita Sir Mathias Walukagga agambye kugafunye ku source mu bakigatto because bano abakulu bano Walukagga bali ku source. Abaana ababadde bayina ogenda ku DNA babadde 3 mu something. Naye 15 bataddeko kakokola tondeka nyuma. Ensonga mbwe abamu bafunye amasimu okuva bamama baabwe mbu. Mwana wange eddukayo kirabika ekiro ekyo neerabidde munali ntamidde saali wa Kafeero. Banaye abakazi. Women. Kituufu kye bagamba. Bagamba omwana yenna okumanya kitaawe omutuufu nga mama we afudde. Ndina abamu abafaanana abataata baabwe abakazi batega abasajja olubbo. Bintu nange enjiga biyige. Naye nga thank you so much for watching ladies and gentlemen. Nyongera okujjukiza gwe atulaba Shalom Fashions. Bano bakabaka mu kutunga uniforms z'amasomero. Bakola medical uniforms, sportswear, bakola school bags and all types of attires. Engoye zonna zonna oyagala suuti, oyagala kitengi batuukirire. Gwe wenna ayina gundi y'abagazzi nazo bakola amasweta ate bayigiriza n'ekyalaani. Abeetaaze osobola basanga Emubende opposite Ariana Hardware oba bakubire ku simu zaabwe ezolabawo ku screen. Abantu abawangalira mu Seattle mutegeezebwa nti ennaku z'omwezi nga 13 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, the President of the Republic, the legitimate President of the Republic of Uganda, agenda kubeera awo mu Seattle ennaku z'omwezi nga 13. Washington chapter ekowoola neeyita abantu mwenna bawangalira mu Seattle tubeerewo tuwanirize omukulembeze mu bitiibwa. Bampita Kali Lugambo Pro Max Simple MC.